era owekitiibwa Mpuuga ennongoosereza zaagala okuleeta nga bwe yazisomye era nga bw'ozizeemu tekuliko neki jjajja gy'asobola kukkiriza eyitewo. Ekisooka toyinza kugamba nti ababaka bagenda kukola ki tukendeeze omuwendo gw'ababaka. Bali bennyini baba bajjawo ofiisi zaabwe bave ku 529 badde ku 294 tebasobola kubanga ba beneficiary okitegedde. Naye gwe ekintu kireete kibeere ku likodi nti wagezaako n'okukola amateeka obutamanya bw'abali ne bulemezaawo amateeka amafu naye nga guguwa gukola ki kubanga tukoye n'ababaka amala emyaka 5 nga n'okukolola takolodde. Nze bulijjo nkubuuza nti omubaka wa Kamuli municipality omumanyi? Nakusindika omukoleko research nakaito nagifuna. Sinabeera njagala kubuuza abaana b'okukabalaza ku parliament. Okitegedde? Kakati kiri ababaka module eyo tebalina katebe. Mu parliament. Tebalina katebe. Tebakalina olw'ensonga ne proposal nge tebasobola gikola ki? Tebasobola gireeta. Kakati eyo point number 1 teyita. Point number 1 teyita. Kale wanawo sinzira okubeera ng'otwankwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa MS Media Uganda. Olunaku olwaleero nyina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform kisinde ekikola ebyobufuzi kisinzira eri mu Busoga. Tuzze twogere ebigambo nate. Kamusaba asooka kubuuzeeko ate tutandike General tukwaniriza buuza abantu. Abalabi baffe abalungi aba MS Media ndi musanyufu nate okomawo mu studios wano tuwayemu nga bulijjo lutera okubeerawo ne tutambuza kino nakiri sife tusinga okutegeera ennyo naye tuba tufunye bufunyi mukisa okuwayaako nammwe. Tusiima response yammwe yonna gy'oba osazeewo oba tuyisizaamu eggaali naye bwotyo bw'oba osazeewo oba osimye bye twogedde gwe tuba tukwagadde nnyo. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba okkirize ssebo ntumireko abantu b'e Kamuli municipality mu ngeri y'enjawulo. Gyengenda okwesimba yes. Era nsaba okkirize ntumireko abaami wano wammanga. Ntumireko omwami Amuvini Julius, mwami Manager Dula, mwami Sabiri Fred, mwami Badrudini Kavuma, mwami Isa Mukembo, mwami Edison Mukembo, n'abakungu abalala betutambuza nab'ensonga nti basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwami Ngobi n'abalala bangi nnyo gwesimensionize erinnya manya nti naawe nkumanyi. Mwami Komanda Musa, mwami abona bali under ERP Komanda Kaloli sisobola bamalayo yes n'abalwanyi mwenna basibo ne banyo mwebale emirimu gye mukolera ERP. Tweyanza nnyo tweyanzega tugende ku electoral reforms. Amateeka agafuga okulonda okubanga Oweekitiibwa Mpuuga omubaka wa Nnyendo Commissioner wa Parliament agamba nti gaali kyuseemu ku byo byayagala. Ekisooka tuteekawo Parliament 2 eya wansi n'eya waggulu. Ekyokubiri abadde owookubiri mu kalulu k'obwa president agenda direct mu Parliament nga leader of opposition. Ekirala babere ne proportional representation ekitundu kikiikirwa okusinziira ku bunene bwakyo. Tusanga constituency ng'erina abantu 7,000 ng'erimu omubaka omu nti okusinziira ku bunene bwakyo kikiikirwe bwe kityo. Mpuuga ku Friday yalina press conference ku Parliament yawo era n'agamba agenda kusaba Parliament leave. Agenda kusaba Parliament ndowooza lujja bba lunaku lwanca lwakubiri bwe namuwa leave agenda ateeketeeke amabago gano. Bino bigenza okujja nga munywanyi we muna DP kayo owa Mukono owa Mityana South lumu nga ate naye alina proposals zize zaleeta naddala ku officer leader opposition. Ekisooka tetuli leeti mu electoral reforms as per now. Ekirala zeetaagisa kyekyandibadde ekikulu nnyo nga tugenda mu 2026. Kakati
ekisookera ddala njala okuyozaayoza ababaka abo bombi mwami Honorable Mpuuga Mathias ne Honorable Lumu Richard okutuukiriza mandeeti yaabwe ey'okugamba nti ababaka ba paalamenti baba bakola mateeka gwe mulimu ogusookera ddala ogwo oba ganayitamu oba tegayitemu omubaka ateekwa okuba nga ali kweyo levu ereeta ebiteeso byalowooza nti bijja kulungamya eggwanga ekyokuyitamu kirala n'obutayitamu kiki kirala so nze njagala okubayozaayoza ku ekyo ekyokubiri njagala okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti nze nga Bigirwa Moses ebbanga lyemaze mu kisaayi ky'ebyobufuzi tulwanye entalo ez'okutereeza amateeka g'ebyokulonda emyaka mingi buli electoral cycle eddako wabaawo olutalo lw'okutereeza amateeka naye eneeyisa ya General Yoweri Kaguta Museveni tekuwa mwaganya kuleeta nnongoozereza nga gwe bw'oyagala ne ziyitawo era Oweekitiibwa Mpuuga ennongoozereza zaagala okuleeta nga bwe yazisomye era nga bw'ozizeemu tekuliko neki jjajja gy'asobola kukkiriza eyitewo ekisooka toyinza kugamba nti ababaka bagenda kukola ki tukendeeze omuwendo gw'ababaka bali bennyini baba bajjawo ofiisi zaabwe bave ku 529 badde ku 294 tebasobola kubanga ba beneficiary okitegedde naye gwe ekintu kireete kibeere ku likodi nti wagezaako n'okukola amateeka obutamanya bwabali ne bulemezaawo amateeka amafu naye nga guguwa gukola ki kubanga tukoye n'ababaka amala emyaka 5 nga n'okukolola takolodde nze bulijjo nkubuuza nti omubaka wa Kamuli municipality omumanyi nakusindika omukoleko research nakaito nagifuna sinabeera njagala kubuuza abaana b'okukabalaza ku paalamenti okitegedde kakati ababaka module eyo tebalina katebe mu paalamenti tebalina katebe tebakalina olw'ensonga ne proposal ngeyo tebasobola gikola ki tebasobola gireeta kakati eyo point number 1 teyita point number 1 teyita point number 2 running mate kati running mate Mpuuga aba agudde mu proposal yaffe eya regional political empowerment okufuna running mate tumanyirewo mu kalulu kitegeeza alina kuva mu certain region kati region eyo eteekwa okuba nga eyogeranga region nti ono gwe tusimbyeko nti ono yaba vice president ife tukuwa tugenda kuwagira naye kasita ono ye deputy president baminisita kyabalaba otuwanga ogguse nti bwe bati ne bwe bati tugende tukube emundu fe ye proposal yaffe kitegeeza mugenda ogenda nga mumaze okuteesa ebintu by'okugaba obululu obw'obwereere bannaaye byakijega nnyo byakigwagwa bya butaliimu bya butamanya era biri mu Uganda wokka nomulaga muno nga temulina nteeseganya obadde okimanyi nti Uganda yokka yerina abatuuze emiliyoni 45 nga tebalina kyebamanyi ku byobufuzi by'eggwanga lyakyo miliyoni 45 era nga tebaagala kumanya fefeka bugende Rwanda abahutu n'abatuusi bali very conscious kwani abeera president Kenya abachukuyu abakalenjini Kenya toleeta story era nabalaba wano kati feka statu kuono ngala ningimenti otuddizaaki kakati omanyi olutalo lugenda mu maaso Kenya bagala kuimpekinga Gachagua ekimukubye okimanyi abachukuyu babala Ruto nti ali ebisanja bimeka 2 kakati ebisanja bye 2 kitegeeza mu kisanja ekisembayo abeera omumyuka we aba n'emikisa mingi nnyo okutwala eggwanga mu maaso okufuuka president wajjanga azze okwesimbawo ono bisanja bye biweddeko ekisanja ekya Ruto ekisembayo anaabeera deputy we
standing chances okufuka presidential candidate kati bo bagamba inakuwa mu Kikuyu naye Gachagua mu Kikuyu kituufu naye tebabulawo mu busobozi bugenda kubasomosa waliwe bagala kweddiza buyinza kati bamukola ku replacement nga bukyali bagala mu impeaching omusi bamukuulayo bateekeyo mu Kikuyu omulala ali competent okusinga Gachagua kati yo gwe bayita politics omusajja n'abaana malako kisanja kisoka ne babaze kisanje bazanya politics wa myaka 8 mu maaso gwe baliko olwaleero mu Uganda kisoboka mu Uganda oli agenda nalonda olunaku olugwa ne balangira gwe balangiridde ne bikomaawo sigamba nti Busoga badde ine endagalo ne bikomaawo wano ne political class yennyini bana byabufuzi bennyini tebasobola kukola strategy ya myaka 7 mu maaso tekiriwo ate nze akugamba nze ebibiina byonna mbibaddemu nali mu UID nembeera mu DP nga ya Semwogerere nefuuka ya Sebaana nembeera ne Haji Sebagala nembeera ne Nobert Mao nembeera ne General Sejjusa nembeera ne Kyagulanyi kati nze kennyini nze mukulu nindako bana byafuzi ba wano ye kasamanya nti 2026 atuuse ayimuka 2027 era kati olaba emboozi eriwo kati yakwesimbawo kwesimbawo just without planning, without strategizing, without laying serious strategy esobola okutwala omusajja atukubye emyaka emeka 40 enkuba gyatukubamu era gye tukomerawo because okuva ku bakulembeze mu Uganda okutuuka ku mulonzi asembayo tetulina kye tumanyi ku byobufuzi era tulowooza nti kazannyo kakulyamu buli era muzadde wo bakulaba ngo bingi daga mwachi tewosonywe ebyobufuzi banakutira na bwerere ogenda kufiira bwerere mwana wange kumbe ebyobufuzi bye bivuga eggwanga ati kati ebyobukulembeze kukulembera ggwanga ensonga mwe muzibeeramu kubanga mu byobufuzi ogagawala mu dakiika egi ate kuba kwavuwala era no yavuwala mu sekendisi so bali abana Kenya abanyarwanda n'abalala bo babala tebawa bijirwa nga tebamaze kuteesa naye kubbo bafuna ki sibobo wangu region ino okumanya position yayo mu government yo era yo ye position yaffe naffe Busoga efuna ki mu kintu kino ekya NRM bwe kibange Busoga wakyaliyo omuwala azalira ku myaka 13 really government batugifunyemu family gyavaamu omuwala oyo eberi n'obusobozi okitegedde kubanga desemu muwala Mwankole takyaliyo asomera mpaka agenderera mpaka ku university omuwala Mwankole takyasobola kuzalira ku myaka 10 13 kakiba kitegeeza nti bali mu advanced dani abantu be Busoga kitegeeza nti balina social security we Busoga tagirina okitegedde kakati awo wetugambira faba ERP ne tugamba nti basebo ne banyabo ffe tulina debate y'ebyobufuzi mu Uganda ne bapalapalanya bagwa mu trap bali abalala bali mu palapase kukubanga gwenga munamawulire ne banamawulire banno njagala ombuulire kibiina kye kyali kibayiseeko mu press conference ne kyanjula master plan mugibuulire eggwanga reaction kubibaddewo mu wiiki reactionary politics Museveni yagede twamubya akalulu ne tudda ku ekyo tumusonyiye tugende mu kooti wejjeeko ebyo byonna byoyita atukudaalidde ogwo omwezi ne mugutambula ogwo ne guggwako ne tukwata omulala omuntu alina master plan ye niba nga muli mu lutalo olw'amasasi omulabe n'akuba nga gwolina plan yo tomalaga mwanukula kubanga tomanyi lwaki asimuludde emundu ayinza okuba yetegese nnyo okusinga nga gwe byolinawo ebyokulwanyisa agenda kubetenta kati soko kakane obale obale olutalo so bano tebabaze kakati ffe wano kati Mpuuga owokubiri akuta ekyokubiri agende mu parliament butereevu nga leader opposition ekyo Museveni tajja kikiriza kuyitawo kubanga kimuggyako obuyinza kubanga ye abadde wina taxi toll nti olumala okuva mu kalulu bwati nga konna akabbye n'agenda ne yeesibira we yeesibidde
abantu ne batandika okulobinga office munjogerereko n'omukulu leeta ebibiri munjogerereko n'omukulu nadda ku lisiti kwendi bannaye twagiringirizaako leeta 15 nasasula kubanga talina ndagaano gy'alina n'oli oli yalina obuyinza buli centralized naye siyinza kubanga nva Busoga omanyife ku bintu byatutabulanga ne munuupu nze siyinza kubanga natwala revolution ye Busoga wangamba nti otuuka ne ku lumbe n'ogamba nawe mukulu abatumidde n'otekeetano mu bbaasa naye nga siyazikuba nga tabimanyi nabimanya n'alaba bifaananyi ku intaneti nga n'okubiraikinga tasobola biraikinga kuba bwabiraikinga bwagenda kuwa amaanyi okiwulidde kati nze siyinza kubanga nkoze omulimu ogwa region enamba okiwulidde ate n'oŋŋamba nti ogenda kunziza mu biboozibozi nze ndi mu ddwaniro ate onzize mu biboozibozi oli omusirikale ow'oku edikota ali mu field yes tosobola kunziza mu biboozibozi nva kubuuka mirambo mpunya musaayi bannange bafudde mbadde nvuga bwe nti motoka neyabika omupiira nengwa mu kinya bampa nevaako ebiko by'omu byalo nga bw'obimanyi kati oyinza kumbuulira sitole gwali ku edikwota akeera okuba engatta eddagala emotoka yo bw'ogivuza okuva enajjeera bw'ogipaakinga ku edikwota nesiiba waawo nga etokota erimu amafuta so proposal za Oweekitiibwa Mpuuga nungi nnyo naye tezisobola kukola ku Mwai Museveni kubanga zimuggyako obuyinza kati Mpuuga waba ayagala zibeera ensonga kati ate alina okwamplifyinga debate eno gye tugamba eya regional political empowerment kuba yesobola ate okuvaamu ebyo yesobola okuvaamu ebyo Ruto yagenda mu kalulu ng'obwa deputy yabugaba nga supiika amanyiddwa okitegedde nga prime minister amanyiddwa prime minister ni omukulu Mudavadi Musalia abamudavadi ne bakuba emundu nga bakimanyi nti owaffe bamuwadde kino mwali mu kintu kati ate abasajja b'e Kenya ate bazibu nnyo bwe bagenda mu gavumenti ne babba ssente sebo bazikomyayo ku byalo kyovulaba abantu bafiirawo ku byalo waliyo ebitambula anilaike wano nti omuntu bamuwa ekifo n'atandika okuba era wano omuntu ayagala okukikyusa ate yanite anite oyo wa bulabe musambisi wa bulijjo omanye ebintu byakatwala wali mu Teeso wali tiwali kiriwo yataddewo akati akanankanyi akasaawo si kamaanyi nnyo naye weekali yateekawo infrastructure y'eddwaliro awo somero lisomesa bannansi okitegeera okukavaringa eri ennyumba gye yazimbayo eyiye kuba ate yemenya amateeka okuddira ennyumba ya bilioni 11 n'ogiteeka mu bantu abaavu abalya enkuyege na biki kugamba ebeera provocative statement y'amaanyi so kati enzannyo eyo y'Abannakenya bw'afuna yeno mu gavumenti yawakati addayo ewaabwe n'akakasa abalya ne balya obulidde kyova olaba ebituuka ebyokwekalakaasa buli muntu avaayo mu nnyumba nagawo waffe omugoba otya wano mu Uganda tebisoboka wano mu Uganda omuntu bw'oddayo ewammwe ku kyalo gw'omanyi wewafunye ekifo e Kampala ewakirobinze ffe tulina baminisita e Busoga eyo balina zikonvoyi bakomawo naye bali byabwe yamanyi bwe yalwana yes public teyakiriimu ekyenjawulo nti bali public eyambako bano kubanga ekisooka baabwe bana bakukyalo ono ngenamu obwa minisita ono nono ku lwa regioni eyo bagenda kubeera mu kabina kati kankuwa ekyokulabirako wano e Busia ku boda jjukira abantu basaamya eno basaamya ne Kenya basaamya kati abasaamya b'e Kenya saidi z'e Kenya Ruto yabadde ayiwa gavumenti eno gyakayiwa juzi yayiyeemu abaayo baaba babiri omukono guli awo guvuga bagamba Ruto aveeko kubanga ono abakwatako
tali bukintu kati tukukodo kati butukwagaza ki kati ebyobufuzi si bya kinyumo mboli mukwano gwange nga tolya Region teri mu kulya tengo gamba mufe tuwagirawo era abantu be Busoga bamaze ebbanga ddene nga bagaba akalwako obwerere ba Busoga bukolowooza akataliko condition akataliko ku evaluation akataliko kwefumintiriza nga bagaba akaluka bwerere so yerevu twagala okuva tujje tutandika okukola ki tutandika okwogera politics omutuufu so eyo point eya mwami Mpuuga egwa mu kintu kyaffe waba ayagala tufune running mate tulina kubanga zi region zina amaanyi region bwe zisigala nga nnafu ekyo tekijja kukola mwami Museveni aba ayagala obuyinza bwonna yaba abukozesa kati wano ku proportional representation kubanga alaga ayagala kusala parliament naye ate ogamba nti ebitundu bikiikira okusinziira ku bunene bwabyo ina byogeno kati okwongeza ababaka ba parliament obungi for example Busiro eri bantu 7 mitwalo 7 erina omubaka omuseggona eno Busiro East Segona gyakiikirira Nansana municipality eri bantu emitwalo 6 erina omubaka omu Wakayima kitegeeza abo bogenda kwongera ababaka ba parliament kino kiconnectinga kitane kiri kyayogerako nkendeeza ate wano proportional representation no proportional representation kitegeeza abantu engeri abalonzeemu mu kitundu ekyo nti balonze ekintu wano tuli bamyufu wano tuli ba yero okiwulidde so kati yero ebeweereza abantu abo sigamba nti kukendeeza oba kusala yes kakati naye ye proposal ye agamba alina okukendeeza parliament kakati enkima tesobola sala gwa kibira nga temwebeera bano benda baba ababaka ba parliament bagambe nti constituency zaabwe ziveewo ngezimu bayiyanjiye ne baziteeka ate nga jjajja ayagala kwongera mu bwongezi so ye Mpuuga ebyebi byabirezi bikola amakulu biri mu sensi erife bannayuganda abali wabweru wa parliament naye bali abali mu parliament tebikola amakulu era tebajja muwa certificate of financial implication tebajja gimu kuba mulimu ebintu ebyamaanyi kati for example waliwo ensonga gyeyaleese eyakalulu okulangirirwanga ku district yakobwa president it is a very 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 valid point naye bw'oba ogitapuse n'ogigenda munda era ekomawo mu proposal zaffe eya regional representation lwaki I mean regional political empowerment lwaki nti gapu eriwo olwaleero gye twagala okuziba nti akalulu bwe kava ku polling station supervisor w'eggombolola asolooza polling station ze mu ggombolola n'azikuba ku dabo kabeni mu ggombolola eyo n'azivuga n'azitwala ku district tallying center kakati district returning officer natandika okwanawunsinga emu ku emu bwajjuzaawo mu kompyuta kati buli kibiina kiba kirina okuba buli kibiina ekisimbyewo presidential candidate kiba kirina okuba kirina abakugu babiri ba agent abatuula mu tallying center nga balina information eva mu field mangu nnyo gye basobola okompeyaringa ne bano gye baleese okitegedde nti gwe agenti wange mu tallying center nteekwa okubanga diara form nzikuleetedde zonna eza district nga district returning officer gyakwatako wali asome anawunsinge ogirina emiwendo egiri kuli nga gye girina okuki waba waliwo ekikyukamu ng'owanika omuki omukono mbuulira kibiina ki wano mu Uganda ekirina abantu 250 kumpi 3 okay abalina obusobozi obwo obutula ku district paka we baggalawo NRM ngambi bibiine pakaza tekiriwo kubanga ne kubaka bwa parliament abamu mu constituency tebatekayo bakandidate kakati awo wenyini we nkugambira nti tewaliwo kibiina kirina busobozi bukavalinga ggwanga lyonna therefore buli bakulembeze balina cooperative advantage ekozesebwe ekozesebwe kati abamu bagamba nti ekintu kya mu bijirwa kisosola mu mawanga nti bw'ogamba nti muntu abeere yankole bijirwa abeere Busoga Kyagulanyi abeere mu Buganda nti obanga asosodde
mu mawanga nti gwe muntu tona kyo kima oyima because abe oyima tebalina nsonga kibagenda kuwa kalulu era tebakumanyi nnyo kiri awo toyogera olulimi lwabwe n'ebirala ekintu ekyo nga nkiddamu kamaleyo point eri waliwo akakisigaddeyo kati ku electoral reforms nti ba returning officer ba taking advantage ey'okubanga tetulina ba agent bedeployinze ku buli district ne bataalinga bye baagala nabiweereza ekamukiti kati ng'ekamuli oba kale district endala yonna baba waliwo abaka ba parliament aba opposition abawangudde bo babalangira ne bavaawo ne badicongesting up ekifo omubaka wa parliament yavaawo anti akake kaba kawedde ye bya president tebimukwatako ajja kubiraba kakati n'agenda nayisa ebivulu nga akamukamawe kati constituency MP oyo ne bamugjawo kuba akake kabaka watonotono kati woma ne MP naye ne bamugjawo oyo naye n'agenda nayisa ebivulu kati ne wasigalawo returning officer ne basitaafu be ne wasigalawo DPC RPC diso RDC nani omulala oba nowa military yenna gwe baweereza mu be basigala ku talingi sente ya district kakati obululu bwe baagala bwe baweereza bwe ba transmitting wano ku center bugende eri Kampala National Trade Center yes kakati ekyo solution yakyo eriki solution yakyo eri nti wa abantu b'omu kitundu obuvunaanyizibwa okulonda abantu ab'obusobozi obw'enjawulo abasobola okuziba ebituli ebyo yes ekyokulabirako nti nze Bigirwa Moses Salamu Musumba Paulo Mwiru Manjeri Kibakutika Bamu Lulenzi Asumani Basalirwa abo bonna be Busoga they are top leaders n'abalala leya waliwo layers ziddako singa tuba twogera olulimi olwo nga tukoze tiimu egi nga bwe tugamba Busoga tolina wadde akalulu akamu kosobola okubbayo kubanga kiba kitegeeza buli constituency tugenda gisimbako omuntu ate nga awangula n'akalulu ekyokubiri tuba tugenda gikola ki tuba tugenda nakufuna ba agenti kati gaapu y'okutubba obululu ebadde ngawo tuba tugizibye and that is the solution tewaliwo walala wonna bino bisigadde abantu bayamba jjajja kweremeza mu buyinza eba tebaagala kwansalinga ekyo oba tebaagala kutuwuliriza baba kyali ku kyajjajja so that is it ekyo njagadde okukikola ki okukimaliriza kati nga nzize ku kiri ekyogambye nti proposal yaffe balinga abagamba nti esosola amawanga abatamanyi obutamanya bulwadde bubi nnyo proposal yaffe egamba tuproposinga to have an opposition conference in any place not necessarily Kampala naye tuyinza okugamba nti Kampala ye center yaffe tufune opposition conference to debating ku strategy eno bwe bagigula okay tugikozese as a strategy tuyingire ekyalo naye baani be twawandiikira Patrick Amuriat Obo oyo FDC Muteso si Musoga nena ndala Mafaabi we secretary general we twawandiikira owa need oyo Munyolo Kabuleta twawandiikira Mugisha Muntu Munyankole twawandiikira Dr. Besigye Mukiga ne Lukwago twawandiikira Kyagulanyi Center mu Muganda twawandiikira Akena Mulango twawandiikira Kasiyano Waduri Mumadi Gilbert Olanya Mucholi kati akafananyi kubamu akafananyi aka meeting eyo amawanga gabaga obo Sodani anti aganti mu nkola y'ebyobufuzi wano mu nkola y'ebyobufuzi nti ERP ebere Busoga tejja Buganda wa ERP obwo mujjeko omukisa okujja okuinteractinga n'Abaganda interaction teyina makulu fe kino kyetuliko tetukola gwe kyoyagala tukola ekituyisaawo kati interaction tufunyeemu ki
kati kale senti Jeno Mugisha muntu aze kuba olukiiko Busoga ayina abagoberezi Busoga talinayo sikakasa bamuwa emitwalo 5,700 kakati ayinza okuba nga akyayogera bya president tekisoboka kabanyiza kali nti ku office bafuna abagenyi babiri wichi weggwerako bwekiri naye tayinza kufuna abagenyi babiri nga agitadde embalala because waabwe ali ku kyalo naye abantu running out of the facts for sure facts ne truth kakati nze nga maliriza ssebo njala okutegeeza mweyo ensonga nti ekisooka tuli batuufu fe tulina strategy entuufu strategy yaffe si yakusosola mu mawanga wabula strategy yakwempoweringa bitundu kubanga bano abakulembeze bonna eri gye baazaalibwa gye baava baleka weerere teriyo amobilizingayo bali Kampala ate buli lwojja Kampala n'ofuna empowerment financial empowerment political empowerment information empowerment exposure empowerment n'ebigenderako byonna dayo ewammwe ogikozese dayo ogikozese osobole okusitula bali abatafunanga mukisa kujja Kampala anti kati All Alliance yazze need yo yagenze edda mu DP block ekyo kimanyi need yakoze omukago ne DP block omukago baguyita the All Alliance kunako olwokuna otagenda mu bakuyitira kakasa nayo bali bakuteeka mu mukago ogwo so kati ndowooza abo mu kibalo bo babavaamu kakati basigale bokka abantu no need si yeyoka eri Bunyoro waliwo n'ekisinde kye waŋŋamba waliyo ekisinde bakiyita Greater Bunyoro Renaissance League nakyo kikola emirimu gya byabufuzi alliance yonna ekolebwa wano eteekwa okuba nga eri regional based oba nga eri sub-regional based kati nga nidi negenda nekiri ekisinde ekyebunyoleera kati nidi awo yabadde abalala babadde baleeta ki nidi yo yenyini ereeta ki anti ne nidi yenyini ogibuuza kuba nze nidi nze agiwa emirimu nze ndi mugisindika nti okumala ebiseera ngo office eri Bugoloobi abavaayo bali wano Lubaga wano bali Lubaga walunga ku mbugo wano okumala ebiseera ngo oli Lubaga Lubaga chairman werosi wanupu kansala wanupu meya wanupu ombaka wanupu oba president balonda Kyagulanyi toyinaawo network nze nidi njagala kutuula nayo nga mu lukiiko egenda kujja nga eyogera by'Ebunyoro ng'etuwa ripooti bwe batuuse ku mafuta biki nti amafuta gazitowa bwe gati sente bwe ziti bwe zivaamu Museveni yakabba bwati omutima gw'Abannabunyoro gwe guno tulina district bwe ziti tugeze tufuna abeesimbawo twakakavaringa bbanga bwe riti tubuzaayo bwe wati kati ebyo byoyagala mu nidi ebyo nidi byalina okwogera ng'ezze mu lukiiko wane Lubaga talina kyekolawo ate waliwo bizinesi ki talina wadde kiringa nange bonna kiringa nze nange okujja mu lukiiko nina kuleeta ripooti y'e Busoga specifically sisuuka waawo ne bwe mba nga nina bakyali bange e Kampala abanjagala nga tabbu sinza aboogerera ate abo kati tubawa unity ndala ba NUP that is the mathematics then NUP naye yogere ebiri mu Buganda etuwe substantial report ya wano nidi etuwankole nidi etuwe Bunyoro I mean ANT etuwe ankole PPF ya Dr. Besigye etuwe Kigezi ne Rwenzururu amuli ati ne banne FDC abo batuwe Erigoni batuwe Bukedi batuwe Teso yes that is the formation ye calculation abantu nuza katetero bakitege botakola kigambo ekyo muganda wange Honorable Gilbert Oulanya okuva Akyoli n'Honorable Dongoto balina kujjanga boogera bya Akyoli byokka kubanga bebamanyi dynamics zaayo ate tebawabula ku byawano bo tebamanyi bulombolombo nanno n'ebyawano okitegedde naye yalizoga nti bijula yogera bwato naye ate oyina omubaka aveeyo waggulu nga wa NUP
opposition chief whip opposition chief whip ava Mbale kati ava Mbale ye yafuna akalungi anti kye tugamba yakafunanga muntu ye amanyi we yanyiga amapesa yanyiga amapesa gere kyakikugamba kati fe mu formation yaffe tugamba nti oyo afuuke wa kibiina ekigenda okukola wali ne kadi akwate yabali bano bajebuzinga bazze kumuwagira naye sirwa kuba nti waabwe baba wagira ekyo kwegamba olwa strategy eriwo okitegedde kubanga naawe wa Nuupu olina bogenda okumira wano babiri olinawo Ssemujjuye nawe wakasulumuzo olinawo Nsibambi wakasulumuzo nabo bafuuke ba Nuupu FDC je bawagira sirwa kuba nti wayo oba DPO ba buli kitundu buli sub-region yonna eteekwa okuba mu political message egi wetuba tunasobola jjajja egi Nuupu yonna nga Central nga yonna myufu okay Busoga ERP oba Nuupu olinawo obuwagizi oba olina tuli ku kitusomosa tetuli ku kyoyagala kubanga kyoyagala era tetugenda kifuna afuna bakatano mu musanvu wabajja mu Buganda babiri abava wabweru wa Buganda emyaka 5 ogimaze tobongedde maanyi naye nga nabo banyiga amapensa gaabwe bebamanyi we bajja wona wosinzira okubeera nga tumaliriza tumaliriza wona wosinzira okubeera nga otulaba olunaku lwali tukomye wano ejjeno bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform twogedde ebigambo naddala ku mateeka agafuga okulonda agagala okukyusibwamu kwagaliza olunaku olulungi akuume